Media, Tuggussa Enssonga. Kyava ku ky'omuntu just ate n'amulongoosa n'amugya mu Egumba Omuwalabu. Omukadde oyo yesi mulwadde nnyo yina bwezi sukaali ng'atambula naye nga bwakusanga agala kwate mabeere. Kale kadde kasajja kakazi. Kasajja kakadde kale kasajja. Nakagala kakwatire mabeere oba kakwatika kunoona emimala mpaka. Kati nga bwogaana ng'ekiro ankuba emigo kuba twali batusuza mu luumu emu n'oyo omukadde ne mukazi we ng'alina omuggo ogw'ekyuma. Kati nga bw'aba yajja emisana ayagala kwate mabeere n'ogaana ng'akusanga w'otadde omufazi we bakanakuba ekiro. Kati nze naddamu otegeera nga ndiwa mu ddwaliro. Kati ne mbuuza ab'eddwaliro ne baŋŋamba mbuba waliwo yakubira ambulensi y'eddwaliro n'entwala mu ddwaliro. Bwe bankebera nga neetaaga kukola ki kuba nababuuza omunongoosa mutya nga tekuli ba famire ani yasayininga okulongoosa nti tewaliiko muntu n'ogwo nomba akulonda ku kkubo. Ngako ekyamazima kuba nina obulumi munda eno mu kifuba n'embiriizi munda munnuma namuno mwennyini omutwe gunnuma waliwo lwempulya ng'ebiwuka ebintambulamu omutwe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Mandeka mutesi kunyo. Lino Egumba basawo be bali parking. Bali parking. Zikezwe dira bako. Ndirabe ku salon. Kwata. Niri. Kwata wanena ndio kateka ice. Nyo ice. Kati awo woli tosobola kutambula tosobola kutuula. Sisobola sina balance. Yadde okuyimirira. Genda okuddamu okutegeera ng'oli mu ddwaliro. Ndi mu ddwaliro nga bannongoosezza. Nga banzigyamu n'engumba wano. Nga nasanyalala bo ne baŋŋamba mbu wafuna stroke. Twakuggyemu wano Egumba kuba namalamu ICU weekends nga simanyi kiri ku nsi.
kati Egumba lyeryo. Egumba liri wano. Liri omwo. Mukuvaayo mwajja nalyo. Baali mpakinga kuba nga balina odinzizaamu kuddamu olongoosi obanze mu Egumba wano waliwo ekyuma. Omutwe baateeka mu kyuma. Nga like wokwatawo booti nababa bootaboota. Wannuma nno bitya. Wannuma naye munda basaawo ekyuma munda. Nabaga nti balina okuzzaamu eri Egumba. Nina okuddamu olongoosebwa. Naye nze nga sirina busobozi. Ngenda kusobola kukola ki? Kusasula kulongoosebwa kuzzaamu Egumba eryo. Nze nasaazi Grace. Grace wakumawo. Nakulonga abiri mu mbiri ffe. Wali Dubai saidi. Tuggussa SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukubuuzaako byonna by'osinzidde kubeera ng'otulaba. Puroguramu ezinga zino tuzenda tuzikuleetera bannaffe abeera mu nsi z'Abawalabu bwe batuukako. Bwe tukuleetera puroguramu zinga zino gwayagala okugenda eri tetukugaana. Naye kyonna ekitutuukako tubanga abakulabula. Abaana bangi abavuddeyo nga bali mu bibokisi. Abaana bangi naye n'abavuddeyo nga beekoleddeyo nakati nga bakyaliyo nga bagaggawaliddeyo. So buli omu n'omukisa gwe naye olutaba ebintu nga bino walimu bitwenyamiza kubanga tujja mu maaso tuno tubaleetere twengane ku magezi tuwawuliganeko okubeera nga tusondera abo abalemereddwa. Grace ono yali Abu Dhabi nga wakugambye afunamu obuzibu bwetugenda okuba nga tutegeera awo paka yakomezebwawo ekyo kisa omulungi nga mulamu naye yakomawo n'Egumba. Kati wano lina kuba mu fridge. Nina bera mpinira tulina na fridge. Ngula ice yakuseka. Tunateekamu. Kati lisobola okumala bbanga ki? Ice asobola okumala bbanga ki? Nako bbiri. Okuva wadda, gwe wakumawo ddi? Nakumawo nga abiri mu bbiri ffe. Okuva wakumawo mwaya mugezeza kukunonya oddwayo. Nabagamba batabadde basira. Ndwala omulamu. Nagenda mulamu. Nansindika mulabadde b'emitwe mulala gye balimasa emitwe. Yatunula butunuzi mu bbalwaze nagenda nange nantunuulira. Naye nayongerako eddagala ku gye bali gye bampandikira oggula. Naye nayongerako ekika ky'eddagala kimu. Kati nga nina okimiira omwezi mulambe weemulago bali bampandikira nga lya buli ddagala nno ndigwa lya myezi egyegyo. Esatu. Kati olwomazi nakamala emyezi ebiri wano. Ng'omira ddagala. Nalyo teringerikako. Kati lwaki tebalizzaamu Egumba? Eri. Bo baŋŋamba buli bankeberanga ng'omubiri munafu. Nga tebasobola kuwanira operation nga nkyali eri. Bo gye balina okunkolera kunziza mu nsi yange. Bo baŋŋamba. Oli Abu Dhabi. Wali okola ki? Ali housemaid. Wali mu kiyumba. Mu kiyumba embeera eno bujja kutuukako etya wali oti? Embeera eyo kati mwalimu omukadde. Katugambe taata wa bosi yali atusasula ssente. Naye ng'omukadde oyo yesi mulwadde nnyo yalina bwezi sukaali ng'atambula. Naye nga bwakusanga agala kwate mabeere. Kale kadde kasajja kakazi? Kasajja kakadde kali kasajja. Nga kagala kakwatire mabeere oba kakwati kakunuuna emimalwa mpaka. Kati nga bw'ogaana ng'ekiro ankuba emigo. Kuba twali batusuza mu luumu emu n'oyo omukadde ne mukazi we ng'alina omuggo ogw'ekyuma. Kati nga bw'aba yajja emisana ayagala kwate mabeere n'ogaana. Nga akusanga w'otadde omufazi weebaka n'akkuba ekiro. Ng'era seebaka nkuba. Naye ng'ate madamu taata we era nga buli kimu akira kuba mu nnyumba mwali mu kamera. Kaakati lumu nagaana era okunkwata mabeere ne kansukuma n'enkuba omutwe wansi. Kati
kati nze naddamu otegeera ngandiwa mu ddwaliro kati nembuuza ab'eddwaliro ne baŋŋamba mbuba waliwo yakubira ambulensi y'eddwaliro nentwala mu ddwaliro bwe bankebera nga neetaaga kukola ki abaana babuuza munongoosa mutya nga tekuli ba famire ani yasayininga okulongoosa nti waliiko muntu n'ogwo nomba akulonda ku kkubo wakoma tutegeera nga mukadde akusukumya kuba nagenda okudda engulu nga bano baŋŋamba ndi mu ICU nga nzijjukira buli kimu nga nemanyi nzaani manyi wagye nava mu nsi ki badde nkola mulimu ki kuba babimbuuzanga era mu ddwaliro baafubanga nnyo okumbuuza gwani olina emyaka emeka ova mu nsi ki olina abaana tolina abaana babimbuuzanga mu ddwaliro nga mbijjukira kati era nembyogera mukujjukira omukadde ono wali mu kusindika wali ku kalina novayo n'ogwa wansi oba wali ku madaala tewali madaala oba ki wansi ku tteyiro wewakuba omutwe after operation yawo nga mu ddwaliro bakusibula kuzza waka oba waddayoko mu kiyumbeere gye wali saddayo mu ddwaliro namalayo emyezi 6 kuba obuzibu nabufuna nga lumu August 2024 we bannongooza kati maze emyezi 8 mu ddwaliro myezi 6 namalayo emyezi 6 we bakujja mu ddwaliro bakuteeka butesi ku nnyonyi mu ddwaliro era banzijawo nga bantikka kunziza Uganda banteeka butesi ku nnyonyi lino Egumba basawo be bali paakinga zikizibwa eddirabako endiraba ekusalongo tukwata wanena ndio kateeka mu ice yoyo ice nalo saliko na manya gange kwekali bali pekinga bwe bati omusawo yali keberako ate yali keberako mu ddwaliro teyalikwata ngamba eno gye wagenda emulago tebalikwata nako ninga magenda nayo nagenda ne box kuba twagenda ne tugula ice ebiseka ne tulega mulago mbanyonyolera nabo ne mbagamba abeeri baŋŋamba Egumba lina kubeera wa mu ddwaliro abasawo balina oddikuuma kati naŋŋamba nyabu wano oli Uganda toli bweru genda Egumba mulitereke nga bwe mubadde mukola ki mulitereka nga musawo yakugamba netukomawo wano ewaka teyacekinga konti oba kutuleka mu byuma yantunulako obutunuzi bwati nga bwenkugambye natunula ku fayiro zange nawandika kapapula eddagala lyayongerako naŋŋamba tukomewo ndigule neriri nsigale nga ndimira bali bakola ki ne bampandika kati awo woli tosobola kutambula tosobola kutuula sisobola sirina balansi yadde okuyimirira sisobola sala kati wano wooli obeerawo naye wano mbeera wa mukulu wange mbeerawo ne mukyala wa mukulu wange n'abaana kati oyo ye wange oyo omulenzi abanonye naye tasoma kuba nze mbadde muweerera guno omwaka abadde agenda soma tuula siniya yaako naye sirina sente kuba nalwala bali mu sekendi taamu saasasula sekendi taamu ne saadi taamu kati kale nsobola kuddamu musindika ku ssomero nga babanjezo tamumeka 2 nga ndi mulwadde ate nga sirina kwantu lwaga nga nezaaliko yameni siziina olina omwana olina omu nina 2 nina oyo ye mukulu ye first born kati omuwala ye alina sisita we yamukwatako yamuwera kuba nagenda olwanga ali mu P7 kati bambi muganda we namuwera saadi taamu kati we yatula P7 namutwala era alina gye yamutwala ku ssomero alina semuto mwana olumu osula munaani n'oyo omulenzi mutabani wange yakuyambako okusitula tansitula bwe mba alina kyenjagala namugamba banjagala mazzi
ayimuka nankwatako nampa amazzi oba nina kyenjagala kuba ndi wa pampa newemba neeyonoonedde mugamba ayite mukyala yankyusa muka mukulu wange yankyusa yandabirira okunkyusa pampa mba nekyafuwaziza. Mukuvaayo eri abasawo bagamba nti Egumba kasita banaliza mujja ttereera bo we baŋŋamba nti nja tteera n'okola exercise exercise era ngirambe nti emikono kola bwe bati bo balinga bagamba nfune dokita ankolesa owa physical therapy nesobola ku affordinga nganze kusasulira kuba oyo sister wa dota gwenina kasoma busawo nekatula senior fo kati kankade eyo gayaza kaŋŋamba ali endwaliro eyo eri aba stroke egayaza naye mbu omusawo akozesa exercise olunaku ayagala emitwalo 6 kati naŋŋamba eyo gyeri naye sobola kugenda mu eryo eddwaliro kuba sobola kuba ŋŋamba nti basasula ye yagenda n'abuuza nti waliwo department waliwo basasula omutwalo 8 buli lunaku nga bakozesa exercise bo kati nze kyesobola ku affordinga kugenda mu eddwaliro nsobola okukuba mulango baŋŋamba n'ogenda mu department yaba physical therapy nagenda otuuka ne bansaba emitwalo egi nali sizirina era saalaba ku dokita wa physical therapy nange kuba saasobola nakuyingira kalungu kati waliwo omukyala yagamba okuyingira no inasooka kusasula emitwalo emeka 2 nali sizirina mu kaseera ako wayingirayo wowadda ku kisaawe wavaayo otya ku kisaawe oyo omukyala eyanona waliwo n'omwana wa mukulu wange omulala naye mukulu wange yafa be bapangisa emmotoka nasanga banninzi kati era waliwo abantu ku kisaawe abasajja nabakabinikulu be bansitula ne banteeka ku kagaali mu kisaawe ne banvuga ne bandeeta ku mmotoka bano gye baali bazinayo ne banyingiza kuba nali mu mmotoka okujja wano kuba okujja wano era drive yavuga emmotoka yansitula ne banaabeewako okunyingiza era wano kati okubeerawo nga sente kugula pampa kulabirirawo obeerawo otya okubeerawo badde n'emikwano gyange okuva eyo nze nali e Dubai abamanyi embeera mwendi ajja nakubuuza Grace oli otya nakuweerezayo 10 bw'atyo kati wakuweereza ono oli bwalinaje nalina abawala bambi waliwo yasooka nampeerezayo ku sente emitwalo 2 nensooka ngula eddagala eryasooka ate ne mukwano gwange omulala era esawudi bamutajjamira naye nampeerezayo emitwalo 11 n'omulala madamu naye ali sawudi era nenampeerezayo emitwalo 11 kati n'oyo omuwala aweerera nina omukyala naye yanfa emitwalo 11 nengula ku pampa bwebityo bwe nti bwenyiza embeerawo okugula nga bannange bebanyabako n'oyo yennyini yangulirayoko empa emitwalo bakulagirayo ku ddwaliro erire ku Entebbe wagendayoko ekoso Saalongo wano nina kufuna mmotoka okunzijjawo siina sente za transport antwala nze wano wendi kuba buli kasente oli waba akakuwa toyinza kufuna ate ebikundi ogenda eri nga toyina kuba nakati pampa sirina zampeddeko n'eddagala terigulikako kuba nina gyengula empeka emu ya nusu kasanvu kati waliwo endala ya 2 ebi 3 endala ziri mu 1,500 bwe zityo oli mpeka ati kabagambye ngula lya myezi egi 3 olina mbeerawo lwa ddagala so ekitegeeza essaawa zino kutonda kasente kola nga akuzaamu kumba kimanyi kukoso basobodde kuzaamu basobola kuba sikeberwangako ekyamazima kuba nina obulumi munda eno mu kifuba n'embiriizi munda munnuma namuno mwenyini omutwe gunnuma waliwo lwempulya ng'ebibuka ebintambulamu omutwe kati nempulya nga wannuma nnyo n'ekifuba kinnuma nnyo
kali sikeberwangako wano baali bankebeddeko nedda kuba ne bane bebampa tebampaako ku sikaani ya mutwe jasi bampa kyebafuna bo kyebawandiika nga ripooti y'eddwaliro kuba kuliko bintu ddagala lyakumira nabutya bwe najja mu ddwaliro nandi bwe natuukayo nabiki byebakolaki byebiri ku mpapula ezo ziri omumwayi ensawo eri awo waggulu. SB4 Media Tuggussa Enssonga mpozi ndowooza giwulidde eggwanga tusaba ku buyambi bwammwe Rose Grace tusaba ku buyambi bwammwe Grace bamuzeemu Egumba yagenda mulamu bulungi agenda wadda by'okukola ogendeyo okukola gyafunira obuzibu ne bamuloogosa ne bamugyamu Egumba mu mutwe kati Egumba alikumya wano mu fridge mu ice yabadde supposed to ba mu fridge naye tebalina wano wolaba wabeera tebalina fridge so Egumba lino lirina kubeera nga likumibwa mu ice bagulayo ice baba basobodde ne bateekamu Egumba lino kyebuuzibwa nti ligenda kubeerawo paka ddi Grace agenda kubeerawo paka ddi so omuzakisajja naye naali eyo oyinza okuba nga oli dokita oyinza okuba nga omanyiiko ku mbeera bweti tusaba kutubeera nga mutuyambako Grace ono abeere nga atereera tuyinza okuba nga okoera mulago oyinza okuba nga okoera mu ddwaliro lyonna lyonna nga asobola omuoperatinga bamuzeemu Egumba lino kuba sisuubira nti asobola okubeera obwati paka tekirungi Egumba weeriri andi twetaagayo omusawo ku nsonga eno atunyonyolemu bulungi kyava ku ky'omuntu just ate n'amulongoosa n'amugyamu Egumba sisuubira nti waliwo oba kati ng'afunye internal bleeding oba muntu eba mu bwongo alina mulongoosa ne balizzaawo naye ono Egumba baalijjako Abawalabu kati ekyebuuzibwa kiki kyali kigendererwa ki ate ne bali musibira mu gundi bali mu parkingira akomewo nalyo ebyo nno so musakisayo nayo na gy'oli kyonna ky'oli kituyamba alina 105 yeetaaga ogendako mu ddwaliro okubeera nga ate akeberebwa bamanye embeera gy'alimu obulimu bwaleetamu bwe bungi tasobola kutuula tasobola kutambula bamuyamba buyambi kulya pampa byonna olwo muli mupangisaawo baba tapangisawo ababa kirungi so ku SB4 Media Tuggussa Enssonga simu eziri ku screen okwo kyonna ky'olina tuyambe Grace ono mbeera gy'alimu yeeyo olina enamba y'essimu nina enamba y'essimu Adrian togimanyi ku mutwe kati ate lwaki oganye ekyo ekintu okimanyi kimpisa bubi sibyagala sibyagala mpulira bubi omutwe nguba gunuma nnyo n'ettaala yennyini era sigyagala enamba y'essimu kosobola ofunira omukyalo ono eri 074 33 23 41 eri 074 33 23 41 so ofunira Grace ono namba y'essimu ebeerako ebeerako Saalongo kati twala tuweeyo essimu katusobola nti era yeeyo tetwala tuweeyo essimu yeeyo naye sisita wange yaginsabija teri manya gange eri manya ga Nambi Barbara so essimu yeeyo ku screen tujja gikozesa wabona endala obudde ezitayitako oyinza okwagala okubeera ng'oyogera naye direct enamba eyo kikubeeko okubeera ng'omufuna twaniriza mu program eno badokita atuseeko mu nsonga zino veeyokko ku nsonga eno tulina bannyinaffe abali eyo mu Amerika tulina abali nsi yonna yonna gy'oli tusobola okuyamba ku mukyalo ono bambi tumuyambe naye addemu afune ku bulamu obweyagaza nsuubira situation gy'alimu esobola okutereera singa oba mukwatiddeko nze muzukulu wa kabajja wagambye obeera wano ne mutabani wo
Gwensula naye kati naye nga mbeera wa baaba mukyala yankyusa pampa. Mutabani naye ajje Tula mwaka guno siniafu. Wichunze atula ono bwe wati. Edwin mami wange ye Nasa's Grace yali afuna obuzibu ebweru. Yafuna obuzibu ku mutwe. Yali ampeerera era esaazi nsikyasoma. Mbadde guno omwaka nina obanga ntudde senior 4 n'ate mami wange yali ampeerera kati sikyasobola kusoma. Mbadde nsaba waliyo omuntu asobola okunyambirako ku maama wange n'amuyamba n'amuggyako mwene embeera gy'alimu kuba nange nkyayagala okusoma naye maama wange yabadde ambeererawo kuva buto nga taata waffe yagenda nga yajja atetenkanya n'atuweerera. Natuuka mu P7 nalaba nga kuba yali akola mudaala nalaba nga omudaala tegukyasobola kuleeta ssente nagamba kagenda akuba ekyeyebweru asobole bajeti ya ssente asobole okweyongerako tusobole okusoma. Naye nali ku ssomero kuba August mama wange birthday yange buli we yali etera otuuka nga bambi ankubako surprise nga wembeera ku ssomero oba nansindikirayo ku ssente. Naye kati August nga lumu mama wange nali sikyamuwuliza. Birthday yange neetuuka mama sikyamuwuliza neŋŋamba mama yabadde ki. Kati waliwo madamu yali ateranga okumpa nenjogera naye nga ngendayo buli lunaku nga luneeralikira sikyamuwuliza. Neŋŋamba nemusabira nembivaako neŋŋamba oba data yaggwako takyajja online kanaddamu okulaba nga batuweereza ka vidiyo. Buno bwe balaga nga abantu abasawo bamwetoolodde nga bamusibye bandage ku mutwe ng'ali mu mbeera mbi. Era eyo ttaamu navaayo nga eyo ttaamu sigisasudde. Kati eyo ttaamu eyaddako nali sisobola kuddayo ku ssomero kuba baali bammaza ssente enkadde. Ekitabo ekiri kati kyabadde nsaba waliyo omuntu asobola okunnyamba bambi nanyambirako ku mami wange nange neezirayoko ku ssomero kuba nkyagala okusoma. Kati werawo naye ali mu mbeera ki osula naye? Nsula waneno wansi oba alina kyayagala oba ayagala amazzi nangamba mpeerezaako kuwaga amazzi oba ayagala kumukyusa pampa nangamba genda oyite mukyala ankyuse pampa. Gwalaba embeera no gyayitamu kiki ekisonga munyigiriza ng'alwanagana n'obulamu? Nze ndaba ekisinga omunyigiriza singa asobola kale n'addamu oba ne bamujjanjaba n'addamu n'atambula kuba singa asobola otambula mukyala mukozi singa abadde mulamu bulungi wano teyandibaddewo singa era alina byakola okulaba nga nzirayo ku ssomero. Badde nsaba buli muzira kisaali eyo owulidde ku mboozi eno ekwata ku mami wange mami tubadde tusabako okutuyamba. Badde nsaba kunyambirako ku mami wange aveeko mwene embeera asobole okuddamu naye atambule. Badde nsaba kumuyamba. Ennamba ya mami wange y'essimu eri 0743 33 23 41.